Mole Katanga ategeezezza nga bw'atatta bbaawe era n'agamba nti ye kennyini bbaawe yagamba nti agenda kwetta. Bw'atyo munnange bw'ayogedde ebigambo ebirese abantu nga basiriikiridde mu kkooti olunaku lwakuna. Mole Katanga ng'anyumya ebyaliwo ekiro ekyo. Kakati munnange ono ye nnamwandu ow'omugenzi businessman Henry Katanga era bw'atyo abadde ayogera in defense nga yeetaasa yeewozaako kubanga munnange anti omusango guba musango guno omusango munnange baguluddemu nnyo era nga ayogera ku byaviirako bbaawe okufa. Abadde mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Comfort Kania Mole nga atudde mu kaguli nga yeebikkiridde kaveiri aka pinki ng'abisse omutwe gwe oguliko enkovu. Bw'atyo akalambidde n'agamba nti ebyogerwa nti natta bba wange si bituufu. I did not kill my husband. Satta bba wange. Bw'atyo bw'ategeezezza kkooti era n'ategeeza nga bw'atamanyi kukozesa mmundu tamanyi na bwekola. Mole mu bufumbo bw'amazeemu oba bwe baamalamu ne bbaawe omugenzi emyaka 35 annyonnyodde agambye nti bwali bwa mirembe era nga mutuufu myaka 35 obufumbo kiraga bubadde bwa mirembe bakyasula bonna. Kakati n'agamba nti obufumbo bwali bwa mirembe era bubadde nga bwa mirembe bbaawe ng'amwogerako nga gentleman omusajja eyali kwegamba eyiibwa ekitiibwa era ng'awaba n'abantu abalala ekitiibwa n'obufumbo bwe ekitiibwa. Naye n'agamba nti mu myezi egyaddako awo nga Katanga anaatera okufa Novemba 2023 emyezi egyaddako awo emabega emyezi egyavaako emabega katono okutuuka ku Novemba 2023 yali afuuse ekintu ekirala ng'alina stress nnyingi nnyo olwa financial pressure nga ebyessente byali bimuleetedde stress, pressure yali y'amaanyi era nga byonna byava ku bizinesi ye y'okuwola ssente. Kakati okusinziira munnange ku bujulizi bw'awadde era nga agamba nti major source ekyaviirako stress eyo ge mabanja agaali gatasasulwa abantu be yawolanga ssente nga tebasasula naddala businessman Apollo Nyigamehe gwe tumanyi nga Aponye. Mbu ono Katanga yali yamuwola ssente ezikunukkiriza akawumbi akamu n'ekitundu era nti we yafiira 2023 yayita n'abakubeera ng'amusasula. Agamba nti ajjukira olunaku Aponye lwe yafa naye oba nze yeerabidde nga nzijukira ng'ate Aponye ye nga Katanga ye yasooka Aponye okufa. Naye ono agamba munankolekitingaawo agamba nti ajjukira olunaku Aponye lwe yafa mbu Henry yagamba mukyala we Mole Katanga nti kifaanaganako oba alabanga afiiriddwa buli kimu, omutima gwe gugenze, buli kimu kye yali akoleredde kigenze. Mole bw'atyo munnange bw'ategeezezza kkooti bwe yategeezezza kkooti era n'agamba nti ajjukira bbaawe ng'akompuleyininga ku ba clients okubeera nti baalinga balemererwa okubeera nga basasula amabanja era nga gamba situation yali emususseeko ng'emuleetedde okubeera depressed emutadde mu birowoozo ebingi ennyo. Kakati nti mu kiro nga tannaba kubeera ng'afa Mole agamba nti yakomawo eka nga alaga nti mu butuufu yali alina stress ey'amaanyi era nga yejjusa struggle z'ayiseemu mu bizinensi era ng'agamba nti
bizinesi ey'okuwola agivuddemu yagamba nti mbimaze ebya bizinesi ey'okuwola kubanga egenda kunzisa stress, ndi depressed nnyo. Mole Katanga ng'akootinga bbaabwe bwe yali agamba. Era agamba ng'oluvannyuma ye nga Mole Katanga yagenda gye basabira n'aleka bbaawe ng'atudde ku dining. Bwe wayitawo akaseera ng'essaawa emu yakomawo okumusiibula, okumwagaliza ekiro ekirungi, ye n'agenda okwebaka. Katanga oluvannyuma naye yamweyungako, naye nti ekiro kyonna yasula agulumba, ayogera obutonotono, bizinesi ngikooye bannanga amabanja gange mu ngeri efaanaganako bw'etyo ngenda kukola ntya nze mpedde. Kaakati kigambibwa okuba nti ddiiru gye yalimu oba gye yawoleramu apoonye ssente teyali fomo nga bw'onogamba nti owoze omuntu ssente mukwano gwo naye tebiriiko babuwandiike. Kati Mole agamba nti embeera eyo yamuleetera okubeera very terrified. Era amakya agaddako Mole agamba nti embeera yakyuka, buli kimu kyakyukira awo, n'atuuka n'okubeera nga yasigaza ebiwundu. Essaawa eno kati enkovu zaalaga. Ategeezza kkooti n'agamba nti bwe yagenda mu kinaabiro Katanga yamulumbayo n'amwataakinga n'amukuba ng'amukuba batuuni. Jjukira nti bano baali badiiringa mu bya mmundu, batuuni. N'agezaako okwetaasa okweshieldinga, naye omusajja n'asigala ng'amukuba ng'amubuuza bannange nkoze kiki ekibaddewo, agezaako okweprotokitinga, naye omusajja bw'atyo n'amusikaasikanya nga bw'amukuba ku mutwe. Mole bw'atyo yafuna ebiwundu eby'amaanyi era nga yatuuka n'okubeera ng'amenyeka omukono, n'afuna cuts ez'amaanyi ku mutwe kubanga yamukuba bisabatuuni. Munnange bino byonna ng'abitegeeza kkooti. Kati abadde abyogera ng'ajjukira aggyeeko akatambaala ku mutwe ng'enkovu kweziri bwe baamutunga, era nga bagamba bye mulaba ku mutwe byonna nabifuna mu kaseera ako. Emikono gyange gyamenyeka n'okutuusa kati nkyalinamu ekiyongobero, nfuna omutwe okubeera nga gunnuma, n'okutambula sirina baalansi kuba yankuba nnyo. Munnange nga annyonnyola ku biki ebyaliwo ng'awa obujulizi. Kale bino byonna abadde abyogera nga yeewezaako, era ngamba nti Katanga mu kaseera ako yatuuka okugamba nti ŋŋenda kwetta Henry Katanga, era mu kaseera ako omukyala aba ali awo agenda okuwulira essasi n'akasiriikiriro. Mole agamba nti bbaawe ebikolwa bye munnange byali out of character, era yasobola okuba nti oba oli awo bino byamuleetera okubeera nti atabuka omutwe oluvannyuma lw'okubeera nti nno yalina obuzibu, yalina financial stress, awoze abantu ssente kyokka ate bamulumirayo, bamukubirayo. Kati bbanja eryasinga okubirizibwa ennyo lyeyawula apoonye akawumbi kamu n'ekitundu, ate apoonye n'abeera nga munnange bw'atyo ayiseewo nga talaba agenda kumusasula ku bye tebyaliko buwandiike. Kakati ono omukyala agamba nga Katanga tannafa yali akomplaininga ng'agamba nti omutwe gumulumirira era nga bino byonna byali biva ku stress, naye nga taagala kgenda mu ddwaliro okufuna medical treatment, ng'agamba nti tewaliiwo ddagala ly'ekyo kubanga eno just stress. Munnange
trial oba omusango gwe tulimu essaawa eno bwe gutyo guyingidde critical phase. Kakati guyingidde phase enzibu ennyo era kkooti esuubira okuba nti munnange egenda kwekizamininga byonna byayogedde closely oba circumstances omukyala zaayogeddeko Mole Katanga ze zaavaako suicide era nga Katanga yetta bwesse awo munnange nze naawe